Josephat Ssegga President ow'Olugambo gyali taliyo yanobye teyanobye buli muntu yemboozi emuliko ane waliwo emboozi naffe mutusaasirangako abakola Olugambo nga kagambanga olekandeke tulina bbiri twazireka ate neera tugenda tujerekereza mpola mpola naye nga size emboozi ezirekeka naye nga kyekyo olekamu kuba ensi n'ebyensi bya nsi bwe bityo mugali w'amangi obugenzi okukya wali eri kuwimbe kaapu ekibuyawo ku sheero mumanyiwo bali mu kumenyawo oba kusinzira ku baŋŋambi ababeerawo Tony Sempijja babasiba makufulu nti beeteekateeka kumenya abantu abo manyi nti wa Sophie Nantongo omuyimbi era bemu ku bifuula omuyimbi omu ku bayimbi abasinga obugagga mu ggwanga muno mu 10 mwali omukyalo yakoze ebintu bingi abantu abo wali wa kitaawe yasikirawo okimanyi okubeera n'ettaka ekibuye mu roundabout nga kuliko n'abapangisa waliwo okubeera ettaka kkalu naye nga liri occupied liri busy. An economic activity is taking place there with serious monies. Okay, tugenda kulaba Kasooto abanjibwa ne Kapere ne Full Stop ne bannayense eno nti bamutwala mu kooti mitwalo 6 Kapere mitwalo 8 musajja bano ababanja yataasesa erinnya lye naye kale tunabiddira but first tubeera n'omugenyi waffe ku buli Lwakutaano Celebrity Friday naye nina omukulu ono mubadde mumubuuza ebintu bingi nnyo East Africa's finest, Africa's best. Kagama Africa mulungi nnyo mu East Africa yasinga musajja aludde ku chat akoze bibine musonyiwa yoyo yennyini nyini Tata Abba Jose Chameleon yono Chameleon bale musajja ali Chameleon twale tunyumyamu naye cooking kutumidde nnyo eyo pichi yakubiri cookie ono munamawulire YouTuber cookie mumumanyi yaguze endala yeyo omumiri olaba agamba kanjituleko nvugemu amutwala gyabadde agenda yoyo naye cookie yagala pichi element bamwereddeko ndala element erije dali nsingazo okwagala yagigule million 2 ali simanyi waliyo element ya million 2 eya pichi ngiyagala tegula pichi ndala mama Kameli yangambye namboziza naye dwachi enaku zino olabikanga akyusizaamu ebintu bingi particularly kyenjala omanya ndabanga akakkanye muto kyali wampaka nga luli oli atagenda atakogga bice ebyo nebyo owefujjo agamba nti ensi inawe yanteeka nkuze kati mukukula nina kye nalaba kye nali simanyi ensi ekufundiza abantu nekuteeka nti kati nagiyiga nenzikiriza abatanayiga nti ensi efunza Kamili ekyasinze okunyumira ekirala yakkiriza nti wali abayimbi abamusinga naye wakuba abamusinga ate era bebo badde olowooza nti bamusinga ba Christopher Sebadduka bali abedda bali bakaliba ba Eri Wamala kagamba bali boolabira ddala ate nakkiriza nti waliwo beyeegomba nyimba ze ezamulemyo ga nti mu nyimba zo luyimba kiri osinga okuwulira n'osanyuka ga nti luno ndwagala aga nti zonna nzaagala kiringa baana waka waliwo obwana goyinza ga nti ono mwagala ono simwagala nsinga kwagala ono naye munaye abazadde abamu gye bali ng'omwana gundi amwagala nnyo okusinga omulala ate n'alaga n'okulaga kati ekyo kikya kokikola bwotyo ng'ate ensojja givaamu woogendera webeetabulira kale katulabe Chameleology ono show olanze show nga ne muganda wo ayina show zinaaba zitya omutomedde butomezi kiri kitya era kyola nti no bemba nanga show yawizo eri memories of good life and knowledge in God ero jja kundaba ku show ya good life nebizo jamula ku show yani eyo kwago bazaala Kamili waliwo abaga show teriyo abusoko babuli andi abaga show teriyo tudde mazima nti bizo yali alanga ekintu kye kitwagala kola ki onagana of course nga mukana nega of course show ya wizo ya next weekend sino kiri eri ate iyo luli kati bwe budde tusikete wale ki
tugende mu maaso abantu already show yabuzi bakitegedde kati naffe katandike kuki Kamili oyimbidde emyaka 25 25 kikyo nyimba kibayiza nawe zisinga okunyumira okubye hit after hit gwe muyimbi akyasinza okuba hit alika tenyimba sebya zibanga bana ekibuzo ky'ombuuza kibanga bwe nakubuuza ni bana bali gusinga okwagala bonna baagala bonna bawanja uyo mu mbeera yati mu buno baagala naye waliwo naawe abantu bebaga nti ennyimba zino fateze tusinga okwagala kati ekyo kibuuzo ngenda kirikira abampagira mwina abali ku TV bwe balijja bayisalirewo nedda bwe balaba gundi eno enyi video gye tuli kukola right now mugende mu commentary mutuwulye ennyimba kiri waliwo idea gye waleeta tinaye abamawulire bano lwaki tukwatayo ennyimba 10 ezisinze bukya Uganda ebeera bukya bayimbi bayimba gwe bayimbi kiboga nti bukya Uganda eyimba of course nga 10 naye bali abanja bakumi bali katika tudio dajitandira oli ba Christopher Sebatu nyota nyoberwa yalaga obuzira ng'omusajja bwakola yamala kulwana nadduka teyattibwa sote yakwatibwa yakola kyafaayo mu nsi yonna gyekoma oboto obutatta muteesa yasalirwa olwo ne yeewaŋŋamya ku buyinza bwe yanyakula nze pulezidenti wa Uganda omujjovo nze kamanda yine kyefu akulira amagye obuyinza mbweddiza siwawabirwa olwo n'asiba abantu abatalina kwewoza legend wedda mulimu ba Masagazi oyo omwagalwa bambi gwenjagala buli kyenkola bambi nakitabula mu birooto oyo nambeemu nze nkole ntya bambi munnange fudde omwoyo mulimu ba Peterson Mutebi Mutebi ekyuma ekya boola mwali gwenga temuyogera mwali ate gwo contemporary gwe tulina wakyasiiza akutaka ti boyogedde abamu balabira ku ggwe musajja ggwe mwebali abasajja amanyi okuyimba music okitegeera naye kati Kamili gwe kimuli kyowulira mu myaka 25 gyoyimbidde kyowulira kyogamba nti kino kyekisinza okunyumira mu myaka gino gyonna kuba mbamula owulira naawe kisinza okunyumira mu byonna mu myaka bino ekyo nfunye emikwano era bwe beera ne bakyali bange oli n'agamba n'agangamula watayagala kutubeera nkwana omulala ekirala ndabye amawanga music kyankoze kiri kimu bingi nnyo naye bibusinga naalituuseko di London naalituuseko di mu America naalituuseko di Jamaica naye bye ntuuseeyo ku tiketi yaki yakuyimba nakati tuli ku TV lwaki music yandabyensi nalaba kuba bagwanga mujje abakongo walayinza okuluza tuli Kongo abasudani South Africa bonna nga bazze bw'ogendeyo okuba bisaawe mu mawanga ago kazegera kutenda kula lunja kukwata gwe kenyini mukwano we twaleko mu mawanga nina gye ndagamba ne bantu byane bakaaba nga Michael Jackson bwe nalabanga so naye anyway kisinga okubeera important nti kituuse emyaka egy'okukkiriza nti bana Uganda tudifininga music waki wa Uganda eyo legend goal nnyo nga tugigyeko okugamba nti ki music tumulina njala kudifininga Uganda music yes ng'olina gloves ngeza Michael Jackson eyo yennyini bwetyo nalaba Michael Jackson ng'agirina ne jacket by the way Michael Jackson the forefathers tulina ebintu byetwegombako tubikola twateri kipya mwesi wabula ona ekiweegombye n'okwata ekyo ona ekyoteegombye n'okize muli bannayuganda bano nga bw'obalaba buli omu aba ayagala nsemberyako Kamiliyoni naye ate naawe oba olina kyoyagala obbagamba bannayuganda bano kati bakula kiki oyinza obbagamba bannayuganda kisobola ebyaddala kati nga tuli mu vibe mbeebaza okuba nti batambule nange okugenda omanyi kisobya nagye mbeerayo obanga neekose mu kamotoka akatono obanga ndi mu kiro ntambulira nti Kamiliyoni wuuyo Uganda people have grown me bamanyi out of words obagambe eki okitegeera era balaba Kamili agenda akulira ddala Kamili yayina tulite fujjo ne Kamili kibuli ne Kamili balaba mukakkamu kikyabaawo esekuteekawo ekyo kyagadde nnyo kulevu nti ensi ekugamba tonsinga kakkana yali alwagudde tekisoboka ne Saddam Hussein lwamulema ensi egenda mpolampola enteeka olina okukola ki obeera
n'ofundira awo ologati nzikiriza ekirungi tovanga katonda ekyo kirungi waakiri bro ensi ekuteekawo okola ki era bwogenda naatula ng'okyali tofaayo ojagenda level ne waliwo events zogamba zikushapinze okuteeka mu level ensi we bingi kibanga abantu nsobola okuwandiika ekitabo ekinene nsobola okuwandiika ekitabo kya bizi story yaye nsobola okuwandiika ekitabo ky'okuhasolinga nsobola okuwandiika ekitabo kya family nsobola okuwandiika ekiwandiiko ky'ettutumu tekati ate ojja n'obipangapanga n'ojjukira ate gijja n'obipangapanga n'ojjukira ng'emanyi Joseph weeyagale gwega okivaako n'ogamba nti ate Amiri mu family ekitabo kya family yiyo kyempulira njala nsomeko ekitabo kya family ekibalite oluva mu region goal kibigera okuddako ekyo kuba banna ekyo nkirinze tewali ate yogeredde ddalako omuntu matiwa waguze endala Superstar tuendelee baba. Jose Chameleon nkutumidde nnyo Nsereko Frederick tukola naye video editor aganti buli lwalaba Kamiri tayagala vaawo n'abalala bangi bwe mutyo bwe muli naye katulabeko bakulu banneera okuli Bebe Cool, Joan Takawalya, Fina Mugerwa n'abalala basiikanye ku National Theatre eggulo nga basaba government ekitongole kya UNCC, Uganda National Cultural Center kizimbirwe ekitebe ekyakyo okuva ku National Theatre kuba eri theatre bya birala ne bino birala balina n'ebirala bingi bye balaza ate nga basanyufu nti nno government kyaddaaki yateeka abayimbi mu budget bebano ekitutuuziza leero stakeholders meeting etegeeza nti fe aba board awamu ne executive eya UNCC tulina okumiitinga bannannyini UNCC. Bannannyini UNCC beba artists. Bwe njogera artists sitegeeza bayimbi, ntegeeza domain mwenda ebisenge mwenda ebikola UNCC, ebikola culture mu Uganda biri ebisenge mwenda. Buli muntu yenna belonginga mu art, belonginga in one of those alimu kimu ku ebyo ebisenge. So tuyina okuba miitinga ne tuwulira biki bye bateesa. Tuyina ekizibu nti etteeka eritutwala lya 1959 kadde nnyo terikkiriza nkola ya mirimu. UNCC mukono gwa gavumenti, ate mu bintu bya gavumenti otambulira mu mateeka agawandiikiddwa gavumenti. Naye etteeka eryo eribaddewo likugira ebintu bingi nnyo ate ng'ensi ekyuse, tekinologi akyuse, ebyetaago bikyuse. So n'olwekyo tuze mu meeting eno tutandike engagement n'abantu bonna abali mu bisenge ebyo omwenda. Tuwulire proposals zaabwe, tubannyonnyola ebiriwo, tutandike okukyusa etteeka eryo litukkiriza obwebange bwaffe tube nga tusobola okugaziwa mu birowoozo byaffe n'okuprotectinga n'okuyiyiza ki abantu abali mu culture. National Theatre teyatundibwa, ebyapa twabirabyeko kuba ebyapa board eno yalondebwa yebeera abasirikale be properties za UNCC ez'abayimbi okuli National Theatre n'omu gallery. So ebyo byonna ebintu weebiri era byaterekebwa. Actually nze ndi minister wa finance era nze namba emu nze nina okukwata ebintu ebyo. So omukono gwange teguli wantu wonna nga gugamba nti waliwo ekitundibwa, naye era waliwo ekigenda okubeerawo ku Normal Gallery. Kuba Normal Gallery eddiridde State House. State House eyo gye mulaba omuntu okuyingira mu Normal Gallery ayita ku security z'amaanyi. Ebintu ebyo bigobya abantu kugenda okulambula art. So President asuggestinga atufunire ekifo batuzimbire Normal Gallery tuveewaawo. So ebyo ye process gye tuma ate nayo tugenda kudda ate eri abaki ba stakeholders abakubi b'ebifaananyi tubannyonnyole batunnyonnyole then tuke tugendewo omukulu tumugambe kati twateesezza bwe tuti abantu baffe bakkiriza
bwe bati nga n'abagirimu tebabitegeera nga when you talk about artists nga balabanga oba kibo nga bali ku management yokka so tubale tulina okubalaga as a board nti the creatives are part of you and the creatives yensonga lwaki musasulwa so olwaleero yensonga lwaki tuli wano ku stakeholders engagement twogeremu nabo batutegeere tubategeere kuba kati njogera nga artist batutegeere naffe tubategeere tumanye what is the way forward where have they gone wrong then tukoze tutya because ebiseera ebisinga UNCC represents the whole sector when it comes to budgeting and some initiatives so bw'oba toyogedde n'aba stakeholders well, there is no way you can come up with an effective budget, there is no way you can come up with an effective strategic plan so you can't plan without the stakeholders so oyina sooka kusembeza ba stakeholders yensonga lwaki bataddewo kino welcome home okutunuulira obusobozi bwaffe buliwa amaanyi gaffe galuwa obunafu bwaffe buliwa emikisa gyaffe giruwa na biki bye tutya ekyokubiri nga waliwo okutwongera okutulaga abakulembeze abapya betuyita ba board of trustees bebalonza abapya omuli omukyalo oyo nga Fina Masanyalaze omuli n'omwami Bebekulu n'abalala omuli ba Professor Mangenzi nakyo kibadde kimu ku bikola bitulaga n'okwongera okwetunuulira mu bintu ebigenda mu maaso olaba gavumenti eri mu nteekateeka okutunula national development plan for ejja kakati ngaffe bannabitone ennaku zino waliwo engamba egamba nti tweteze tutya okujja mu mbeera eyo ekyokubiri gavumenti erina enteekateeka ya policy development model ffe nga bannabitone tutunula tutya era tuyinza tutya okugiyingiramu naffe okufuna omukisa ogwo okugiyingiramu aidha yabe gye tuli oba buli omu wokolera ku ssimu President Olugambo Josephat Seguya wetutuusa wano nate wali more serious kuba tukyazizza ate omugenyi waffe pamita Kiza Charity Ntongo olino kitunzi West Paints abamu kuba tuteekamu ssente nolaba olugambo ng'onyumirwa basangibwa Nakawa Business Park kale mugenyi waffe Wanjisebo oli utya ndi bulungi olabika bulungi mugenyi webale kusiima kitiibwa kya Mukama zime ennaku zino emirimu gikolebwa baana bato nnyo nga buli bawala balungi batulabika bulungi amiina onsanyusizza okukulaba n'ekyokubiri ekinsanyudde nti bulijjo njagala nnyo okulaba ku basitepensi abateekamu ssente mu Uganda amiina Mukama ansobozesezza okubeera wano era neeyazizza nnyo neeyazege okumpa omukisa okujja okubeera wano ku Bukedde TV erinnya eryange nze Kiza Charity Ntongo nga ndi kitunzi wa City Paint mwami Seguya okusookera ddala njagala okutumirako bazadde bange mwami Sekizivu Grace n'omukyala Susan Nakyomu emukono na suuti mbagala nnyo mwebale nnyo kunzaala nzaani nga nyimiridde wano naawe mwami Seguya kale si bintu byangu nnyo okusobola okutuuka wano eno City Paints ye langi y'ekibuga ekijjudde essanyu n'okunyumirwa nga namwe mundaba mwendi omusanyufu ennyo kituufu tuli basanyufu nnyo mumaze ebbanga ki mu nsi eke City Paints tumazeemu emyaka 6 nga muzze n'amaanyi amaanyi Mukama yatusomesa City Paints kyeyina ku langi endala City Paints ekisookera ddala langi eno esobolebwa ddala okugulibwa abantu ab'enjawulo mufuna mpola n'omugaga ate ne ba painters nayo bagyettanira nnyo ate ekakasibwa UNBS kitongole ky'omutindo kati awo kisanyusa nti omutindo kitongole kyagukkiriza ate ssente zisoboka n'omuntu wonna musangibwa weddala tusangibwa Nakawa Business Park bw'obanga ogenda ku Makerere Business School ku bitaala ebiri awo ng'oyambuka so offices eziri awo bw'oyinza otusanga era n'obuuza City Paints n'osobola otutuukako ku mukono ogwa ddyo ku mukono ogwa nga nva eno ku Wumasho nga nyambuka bw'obanga ova eno ku bitaala kati nenze ku lw'ejjinja bwenti oyambuka ku Makerere Business School ku mukono ogwa ddyo omukono ogugwo ogwa left ng'ogenze waggulu ku Makerere Business School bwemba nga nva empeta mu bitaala n'enzira eringa ku mugu otyo kakati ku mukono gwo ogwa kkono ogwa left w'otusanga ebizimbe bye biri awo ebingi kwe tusanga mikebe ndaba minene mizibu yesebo ate gino
Jaki mama. Olwaleero aba City Paints babatumidde nnyo era nzize okubatuusaako obubaka buno. Ekisookera ddala tuze officially okubatongoza bucket eyo eya white gye mulabaawo. Undercoat waffe yali ali mu kidomola kakati saawa zino n'olwaleero okutandikira ddala n'olwaleero City Paints undercoat ogenda nga musanga mu bucket enjeru nga bw'ogiraba. Tetukyakozesa kidomola, olwaleero tukozesa undercoat officially. Undercoat oyo tukozesa bucket eyo. So mwenna abalaba bucket eyo ye undercoat waffe era mwe musanga. Era nkalabako City Paints, let's go colored. Yes, City Paints we go colored. Some color in us. Yes. Oyagala gabayo ku bantu abalaba baga kati ffe tufuna tutya bannaye. Tufuna tutya ku bintu bino. Njagala okubagabira ebirabo ge masati gano gendeese langi oyo mwennyini gwe mbaleetedde era njagala okubuuzaayo ebibuuzo abakuba amasimu mukube essimu ezo tusobole okulaba nga nammwe tubawo ebirabo bino bye tuleese. 0 337 871 eyo ya studios za Bukedde TV wano Vision Group. Zire nala zobadde olaba za mukyalo ono bwe tunaba tuvudde naye kati kubeeyo 0 337 871 ebibuuzo ebyo ositukire mukebe. Hello Wanji Sebo gwani obeera wa. Hello omulala akube omukulu ono yesimu emukyaganyiko 0 337 871 yesimu ng'okuba nga wangula. Mama Wanje Sebo kati bwe mubeera eyo mwatulowoozaako mukyalo mugamba nti tukolera ngi. Bwe twali eyo twalowooza nnyo ku bantu baffe aba bulijjo nga bwe mukube essimu era ne twetaaga nnyo okulaba nga services zaffe waliwo baagala kuwangula n'essimu Ssebo okugiyisaamu luba lutalo kati bakuba bonna bwe bakuba ne zijamingira awo eri 0 337 871 obadde otugamba. Bwe twali eyo ne tubalowoozaako ne tuvaayo ne City Paint okulaba nga abantu baffe tubaweereza undercoat, tubaweereza weatherguard, ebintu ebyo nga bivaayo ku mutindo mulungi ne basobola okubeera n'ennyumba erabika obulungi. Kati yewe twawuliramu undercoat, weatherguard, langi sibaye y'amazzi, langi eya siliki, byonna nze mba sibitegeera. Byonna first of all mubiina? Byonna Ssebo tubiina. Kakati biba biti ebyo byo nga bwe mukube essimu 0 twagala bino ebintu mubitwala naye mutusobedde oba mweteeseemu abamu baleke kuba abalala bakube. Halo Wanji Ssebo obeera wa gwani? Kabakubuzi halo tuwulira Ssebo kabakubuuzeyo ekibuuzo. Halo otyo Ssebo gyebaleko Ssebo. Njagala kubuuzaayo ekibuuzo kimu Ssebo. Bw'okiyita ng'ofuna baketi ya langi oba n'ekirabo ekirala nga t-shirt. mubuuze. City Paints esangibwa wa Ssebo? Esangibwa ng'oyambuka akale ofunye ogambye amanya gwani obeera wa? Kale Ssebo eyo wawedde ekyo tukitegedde Ssebo jja na ID yo nga tukakasa yeggwe ng'ofuna omulala. Halo amanya gwani ne gyobeera munnange. Halo gyobeera munnaye n'amanya go. Okay naye simu gisembere va ku TV osembereko ebbali tuwulire bulungi mubuuze ekibuuzo mu kaseera kekalo. Halo kati simu bweyitamu Katonda nga akuyambye ng'oviira TV
kubanga ekoze zowulira ze ziba kutulako sikye kyamma 04133787 yesimu. Halo Igwani sebo beera luda otyo omubuuze ekibuuzo sebo gyebaleko ye sebo nkubuuzayo ekibuuzo kimu kimubuuza awulira. Tukozesa langi ki okuteeka mu nnyumba era tukozesa langi ki okuteeka wabweru? Kibuzeemu naye afubye naye nange kyembadde mmanyi stepeit ekozesebwa mu nnyumba munasekako adakoti naye omugikola mutima ngamba muwe kubanga ekibuuzo kibadde kigamba undercoat tumuteeka wa ate weather guard tumuteeka wa? Okay. Halo gwani obeera ludda wanya otyo kati mubuuza ekibuuzo just straight ku kibuuzo bakubuuza nyabo undercoat tumuteeka wa ne weather guard tumuteeka wa? Kubikomera damuko yenyabo kale nyabo tweyanze nnyo tweyanzeege ofunye ekirabo kyo era tugenda kuwa baketi ya langi nyabo. Kale tudiremu amanya nyabo kale nyabo nandi ddamu amanya omulala tajja ati n'atwalira amanya go nyabo amanya go Farida Masaba ojja ne ID yo oli waganya omuwa oli wamuwadde naye naye agenda funa kubanga ekimu yakisse enkugambi ogenda muwaki ngenda muwa t-shirt tagenda viiramu abo kale mubitegedde byonna bajje wano ddi njagala bajje olunaku nja duteesaako nsobole okubakwasa ebirabo byabo tujja kubagamba kale kakati siibula abakulaba baba obutikitiki butono abakulaba abakwagala ennyo ne kampuni ya City Paints. Abalabi ba Bukedde TV mwenna tubeyanziza nnyo tweyanzeege mwebale okumpa omukisa guno okujja ku Bukedde TV okugerako gye muli ndi musanyufu nnyo ddala tumirako ba engineers baffe ba painters baffe betukolagana nabo mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okozesa langi yaffe eya City Paints n'ekirala ntumirako n'abantu bange mwenna abasobodde okundaba ku TV bembeera nabo benkolagana nabo mbagala nnyo mukama abakuumire amazima era bano be batuteekamu ssente City Paints be bamu ku bo abatuteekamu ssente mu lugambo ba sponsors abangi tubeebaza nnyo banaye ne bakitunzi baffe abatunoonyeza abantu abo Pike House bw'oba oyagala okulanga gwe jangu Vision Group agenda kulaga Pike House bagende awo nga tukishedde omulango otunda nga n'olulugwa tugendagerako Musa aline Martha Mukisa omwana oyo kale katusooke sample kachumbari lavo dona minzani kaweke kankalatali weta una afuna tumachi obakawoko ngate kanda buzobongo kanigenda ku recording amwe toyogera nnyo okitegedde man kitegedde you want to record I'm going to record something so don't over make a lot of noise okay. Yeah.
Mandota. Suna 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 suna. Tonde kamuloko. Sabo une wotura. Olimva za kachumbari. Adidadi ai. Adede ari we twafuna tumachi. Obaka woko. Okay. Bwebito bibeera bulijjo atula ku Bukedde TV1 ndine Martha Mukisa olunaku olwaleero mugana itugezaako okudiginga deep into production nga webeera vocals wezibeera instrumentation wezibeera mbadde simanyi nti mukyala mukulu ono ayinamu that gyenyinza oyita production touch era newunyiza nnyo mulanga anyiganyiga bino ebintu terabbira nga producer bakabi be babikola biyigirawo. Nange mbiyigira muno nkopa bukopi naye it's not that I really know production but I love recording myself so sometimes I come here chinyambako to practice my vocal strength nengamba katika ne pushing webito nokubaka ebintu bibimu byoyiga as an artist kuba olusi musically very wide techikoma I think kuyimba buyimbi na having a talent vocally so ngezaako kulanta engage in such things neyongereko ng'omuyimbi you never know. Okay nyimba ze zisinga they are much known for the instrumentation nti ebeera solid ebeera mixed bulungi kati considering instrumentation kyekirala kyoteeka mu mind ng'oyingidde studio musooka kukola kigoma ekyo oba then you first come up with the vocals and lyrics then ne bituula mu kigoma ekintu ekyo kyannemye otegeera. It depends. It depends. Sometimes you can record from scratch and you create with maybe a writer or producer from scratch. Okay. Sometimes write already abaya kolorimbo rakabi. No lujamu no chusamu maybe a few things. Sometimes no wata chusamu totally. But basically it's not about the ngoma, it's about everything. Okay. The vocals have to be on point. Okuimba kuino kubera on point. Ngoma ino kubera on point. Omuyimbi ino kubera mostive. And you're ever mostive. Definitely. But you're always sober. Industry, okay, this is our mentality. Wetwakuliranga chuka tutulemu ko wano naye nkoyo okuyimirira. Wetwakuliranga ffe twalowoozanga buli muyimbi alina okuvaako. Sikusanga nkongo ovuddeko. Well, buli muntu abeera alina okumanya ekimukolera. Because sijja kugamba bantu nti no nange oba sina kyenali nkozesezaako. I've tried out nengezaako nenywako ku mwenge nenkozesaako kino nayo at the end of the day no realizing this is not ono siyenze oba no realizing ebintu oba tebina kye bikugattako nnyo so nze kurange sikiraba mu makulu sichira makulu obo onywedde batonywedde mbeera the same person. Okay. Yes, I'm actually a very better person nga on my sober self. Okay. Yes, so I love attention neyagala nnyo nze ntera nnyo okugamba abantu abatera okukozesa ebiragala tebeyagala bulamu bwabwe so me I love myself era bwe nonyereza this thing keeping a healthy nga nkyesonyiwa. Ebiseera bye wanywera omwenge ki kyojjukira kyochasinza okukola nawe ojjusa noga wow kino kakinzije ku mwenge? Since I'm a driver navuganga nnyo nga njiyemu naye nenfuna engeri gye natuukanga but at the end of the day ogenda okurealizinga nti wariskinze obulamu bwo era neweebuza natuuse ntya oluusi n'otuukanga ekivuga kyo kyayononese katozo ne ziba ssente no taking that expenditure oluusi n'obeera eyo essimu ne bagibba so now no spending a sente mu bintu ebitategeereka sigamba nti no kibi but to me it wasn't making sense then. Okyavuga Subaru? Oyo olabika nagirabako ng'ogitomezza ng'eringa nti no. I'm a very good driver until kuva when nejjamu a few things now I can. Okyalina Subaru ya black? Yes, weri nnyo njongerako bongezi ndala. Ate nyinza obutava mu yo brand eyo njagala nnyo yali number plate ki UAB
oyinza okutyanga najongeddeko. Okay, speaking about you as a brand, eno tatu sigirabangako. Like awagifunye like 2 days back. How old is it? This is very old. It is very old. It's like 6 years now. Okay. Yeah. It's like Illuminati music. These are music. Yes, these are music. Codes, music codes. Yes. Okay. So what inspired okuba tattoo eno otetekako kinyonyi oba kintu kirala well, I should say by then it was the love for music, but nali njagala nnyo because I used to do art. So nzukiranga even nekusomero newandika nga kunganyagala nnyo nga newandika ko around here newandika ko oba kagambo konna oba erinnya lyange. Mwa bakopperanga mu ngalo nga we wandika mu ngalo n'okoppa. Sanga kunyumiza lunaku lwangu achanga nkopa kuba olwali lunaku. What happened? Naina teacher wange oyo nze neita healthy baby. I used to be a ekiri awo kichabi yes. Katuna tukanga late nga nkoye nva mu domu ntuka late nga teacher yankowa so yampitanga yagamba nga abantu ono mulaba jaleto yo oji wange ebyokusoma yayuko ebyokusoma yesi byaliko era oji wange kati lengera oji wange lumutu batuli mu bibuuzo najja wano mukasonda kadinisa oyayimirira we bati natulanga there some boys I used to sit with omuya tulanga eno nze ntulama kati bonona nga bumpi we buti kande munga amanyi Martha tuino deyote twasomye tuino gena neki n'obusasi mama tubuli bize oji wanga jai bati mudinisa oji kati otanse no gamba balaba bakole kibakoppe bannange oji kye yankola yanswa okuswala okwo yanswa ndoza kusomero wali omayoli wakabi. Then I was just a normal child. Nga abantu obulide natulanga in between obuvubuka nga bumpi buzibu nga bunsumbuwa naye nga nagamba manyi buno kambuguleko omukwano bunesonyiwe so nga talk about body shaming. Sometime back we posting a dress ngoli mu dress ya black. Nendaba abantu abenjawulo nga there okay abantu bajja ne comments zi negative ne positive about ekikula ky'omubiri gwo abala bakugamba ogenda mu gym. What is your take on body shaming? Well, we did not have that here in Africa. I used to remember how people used to bagala nyo omukazi yakula enene nanga yakola ki oshtegera nga masavo semanyi ekintu ekyo kiri mu kuva right now nendoza kiva nnyo ku social media okwo ate n'endala nekira ne kiva nnyo ku bantu okuba nti nno bali depressed tebeyagala kati omuntu walaba omulala ng'ayina enkola gy'agezaako okuteekawo nti nze neeyagala engeri Katonda gye yantondamu kuba ffenna Mukama yatutonda mu ngeri yonna mu ngeri ya njawulo yali tasobola tukola ffenna nga tuli ba figure 1 kyokka yateekawo wa figure 1 2 3 4 5 ow'ebbeere eddene ow'ebbina eddene ffenna n'atuteekawo ki nti owakabeera akatono oba owaka small west ate ayina ebintu ebiri mu ye ebiri beyond her body
abakyala era kuzo bali very intelligent bakozi beyagala uyo honorable yafuuse minister they're taking up positions so it's more than and she's always natural so it's more than what people abantu bagala kuyingira in your mind ate batwale kiri your intelligence. Does it hurt you? Do their comments hurt you? Then yes, but now because I think it has been for me a process to understand that these people, you're not the problem. They're actually the problem. Yes. Kati have you ever thought gamba why abantu bangamba ngendeko mu gym? Wali olowooza ko ejogendako mu gym? Ate kati nze abantu basobola kungamba kugenda mu gym nga nze naturally I'm a sportswoman. I'm a very active woman. What activities engezo is a gym that is part of me. The setaga kunzukiza hey Martha oyinokola that is part of me. How often do you work out? It depends on my schedule. By a week it could be 2, it could be 3, but at least 2 to 3, 4 times a week. Yes. Yeah. Let's talk about your new song. Oyino limbo lupya luli ku EP wata. No. Olimba lolita Fansida, it's a single. Yes, yeah. Okay. Fansida, dagala lya musujja. Kyoyogerako mu luyimba luno. Ntera ngezako kugamba nti Fansida tabikola. Olusi abatulekerera ne mugamba genda ko mu ddwaliro oyinza bakebera oyinza okuwolinamu omusujja mu ddwaliro eddagala omusawo lyagenda okumpa si lyebigenda bikola omubiri gwagala gwe so ngezako kugamba nti Fansida tabikola omubiri gwe gwagala. Yes. In most cases oyimba nnyo enyimba ezina love message ku tracks ezidduka ennyo. Have you ever thought of maybe nti message eno gyenyimba oba kanjiteekeko mu practice nfuneyo omwami either akyale ewaffe oba tukoleyo emikolo kwa kati abayimbi abasinga by the way they are making it official tebakyakweka walaba musuuza ne minister walabye Olisha M ne Bawe kati ndowooza yessaawa engeri gy'otasaaga. Anyways abantu bonna betulabye nga balinako ensonga ze batuuseeko naddala mu marriage ez'omutima teziba za mutima ziba zifuuse za marriage. Marriage tebikyabira bya mutima biba byakati bya marriage. So marriage oyo yetaaga nga association eyo ogitegedde era ng'ogigenzeemu nga kyogenzeemu okikola kyokitegeerera ddala. So right now nsobola okugamba nti association eyo sinaagitegeera bulungi so nkyagyeebalamu but bunyumirwa ndi mu kukola kuba time gyendimu emyaka gyendimu right now ja kukola naye era nga olina omuntu wakola ki si bya